Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da badduba Allah balungi abaliyo mwenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugenda maaso ne programu yaffe eya hadithi y'olunaku. Kati nno tuzzeeyo mu kitabo kyaffe ekya Bulughul Marami, ekitabo kya Ibn Hajar al-Asqalani. Era tuzzeeyo leero tugenze mu kitabo mu mulyango gwe yayita babu targhibi fi makarimil akhlaqi, omulyango gw'okwagazisa abantu empisa ennungi. Omulyango nno guno gulimu hadithi eziwerako, tujja kubeera nga tutambula emu ku emu biidhinillahi taala. Kati olwaleero omulyango guno hadithi gye yatandikirako eri mu kwemanyiiza amazima n'okwewala obulimba. Abantu bangi eddiini yaabwe, omuntu asobola okubeera munnaddiini omulungi gweweegomba mu bikolwa bye, naye ng'ate omuze ogw'obulimba gwamulemeramu, ng'amazima gali wala nnyo naye, ng'era ne bw'ayogera ng'ayogera bituufu oyinza okukaluubirira okubeera nti nno okkiriza ebigambo by'omuze ogwo mubi. Mu hadithi egiwa ku Abdullahi bin Mas'ud atunyumiza ng'ajja ku mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti alaikum bisidqi, mbalamira amazima, mwekwate ku mazima. Fa inna sidqa yahdi ila albir, amazima omuntu lwobeera ku mazima abantu ne bakumanyira ku mazima, ekyo ziba mpisa nnungi ezikutambuza oba nezikunywerereza ku bulungi, nobeera ng'omanyibwa mu bakozi b'ebirungi. Wa inna albirra yahdi ila aljanna, ate buli wobeera omukozi w'ebirungi ekyo ate kikulembera kutwala mu jjana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti wama yazaalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqa. Teri kirungi nga muntu kwogera mazima kabe nga gamukosa oba tegamukosa, n'ayogera amazima n'agalemerako paka wawandiikibwe wa Allah subhanahu wa ta'ala mu boogezi b'amazima. N'agamba wa iyyakum wal kadhib, mwewala obulimba. Fa inna al kadhiba yahdi ila al fujur, obulimba bukusika bukutwala eri bwononefu. Wa inna al fujura yahdi ila an nar, ate obwononefu bukutwala mu muliro. N'agamba wa ma yazalu rajulu yakdhib, buli olaba omusajja ng'alimba oba omuntu kabe mukazi, agamba wa yataharra al kadhiba, n'alemera ku bulimba, hatta yuktaba inda Allahi kadhaba, kigenderera paka newa Allah subhanahu wa ta'ala n'awandiikibwa mu balimba. Hadithi entuufu eri mu Bukhari ne Muslim. Twenywereze ku mazima, twewale obulimba, tujja kuwandiikibwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala eri ab'amazima abajja okuyingira ejjana biidhinillahi ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.